bw'olaba ng'abalwana weewalanga nnyo okudda ku bbali n'otandika okusaakaanya nti wuttule y'embwa kubanga embwa gy'oduumidde bawuttule ekyayinza okuwuttula gw'obadde owagira agiwuttule n'emala nejja n'ekubuuza owange obadde ofa ki nange. Omuyimbi Eddie Kenzo agufudde omugano ogw'okuwalampa His Excellency Bobi Wine ebbanga lyonna era nga buli walaba omuntu amuwalampa abeera ng'ayambye ku ye kubanga naye anoonya engeri yonna gye yeenyigawo naye amawulire gasobole okumuwandiikako nti awalampye ku His Excellency Bobi Wine. Kaakati bino eby'ekiyaaye oyo Gravity omutujju byabaddemu eby'ekijega. Bobi Wine tuwe ku ttaka e Busaabala tuzimbeko eddwaliro bw'oba ogamba olumirirwa nnyo abantu yuguyugu ng'akutte kahafu katipa ka musenyu ng'akatutte ku biici ya His Excellency Bobi Wine ng'akutte obusawo bwa seminti bubi ng'abututte ku biici ya His Excellency Bobi Wine nti nange ye contribution yange nabadde ndi awo nga ziresi Dirisa Kenzo nange ngenda kuwaayo miliyoni 10 okuzimba Bobi Wine bw'aba musajja aweeye ettaka tuzimbeko eddwaliro erigenda okujuna abanaku. Eddie Kenzo Muganda wo gwe bayitanga Mande wamuziika Mulimbo wamumma ne fuuti 5 ku 6 mwe bagenda okumuziika olubeerera ku ttaka eddene nnyo ly'oyina e Masaka wammako omwana wa nnyoko ne kitaawo fuuti 5 ku 6 basobole okumugalamizaawo wabula oli wano naawe oyasamiriranga eggeege tinange ngenda kuwaayo ssente tuzimbeko aweeye ettaka tuzimbeko. Muganda we yali agenda kulya ekifo kyenkana ki ku ttaka lyo era mbuulira lwaki omwana wa nnyoko ne kitaawo omufuula masiikiini n'omummako bufuuti obutonotono basobole okumuziikako. Nze nandirowoozezza nti omuntu abeera omu mu kika n'amenya that curse to break that curse of poverty. Mukama bw'aba yakuyamba n'osamba akaggi obugagga bwonna bwe yakuwa tebwali bubwo wekka. Omanyi Omukama Katonda ffe atukozesanga ttaapu abantu abamu nti si buli maka nti agenda kuteekayo oluzzi asobola okuluteeka mu kibanja ky'omu ku kyalo naye ng'abantu bonna ku kyalo lugenda bagasa era nga bagenda ssenaku olwo naye gwe n'ogaggawala n'ofuna ssente muganda wo n'omuleka emabega. Muganda wo n'abeera ku nsi kuno ng'ajeera muganda wo n'abeera ku nsi kuno ng'abonaabona to the extent watuuka okukola statement nti nze Mande abadde neewuunyisa bannange bwe namala okuwangula BET Award abantu basimba layini bajje twekubye ekifaananyi ne ngenda okulaba mu basimbye layini nga mulimu ne Mande kumbe Mande yali akusindikira sigino nti nange ompisanga bano nange ompisanga omuntu w'ebbali gwe Mande mutabani wa muganda wa Eddie Kenzo omulamba BET Award winner atandika atya okuvuga ekimotoka magulu 10 ng'ate avuga kibaluwa abeeko nno nti ayina ekiki ekyenkomeredde omugagga yakimuwa naye nga talina yadde omugagga kye yamuwa ng'era lwafunye akalimu avuga kibaluwa naye nga muganda wasula mu kalina nga muganda we mugagga muvundu nga muganda we ayina ssente muganda wo n'atuuka okufiira muwala gy'owakabaawo muganda wo n'atuuka okufiira mu kinywero ekitunda bwakata naye nga lwaki frustration kyokka nga gw'olina abalabe bangi ate nga balaba Mande muganda wo wa musaayi go ddala nti oli bw'amukwatako asobola okukulumya abaana bo munnange bali bulungi bo bakuumika naye ono ataayaaya ataliikaayo ssira gw'olowooza ki ekyatta Mande olowooza ani eyatta Mande bw'ataba ggwe nga ggwe wamusaddaaka gw'olowooza mu balaba abangi b'okoze kubanga jjukira n'omugenzi gwe watta producer temuliimu wa famire yalumba muganda waakole revenge miliyoni 10 ezo z'oyagala okutuwa tutandikireko okuzimba eddwaliro lwaki tewaziwa muganda wo n'afunawo ekyokukola oba osanga ne mubi kubyatta muganda wo mbeera kubanga gwate muganda wa Kenzo ki anywera mu bubaalo obwo bwakata ye lwaki abeera anywa bwakata nga musiraamu frustration okwenyiikaala ennaku obulumi kaakati ate gw'oli wano otandise okujejembukana
Wefudde ow'omutima omulungi twagala oyamba ku bantu aweeyo ettaka naye nga gwe ku ttaka eddene ly'olina wagaana okuwaako omwana wa nnyoko ne kitaawo bufuuti mwasobola okugalamizibwa ne bamuziika enkoowe nga masiikiini ne bamuziika mulimbo y'abasiraamu omuntu eyalita gwe n'olikwata wasalawo bamuziike mulimbo nga bamasiikiini ng'atayinaako kika ng'atayinaako babe olw'obukodo olw'obuluvu olw'omuluggube ogukujjudde omwana wa nnyoko ne kitaawe ne bamuziika mulimbo n'aligambye nti omwana wa nnyoko ne kitaawe ensonga lwaki bamuziika mulimbo lwa nsonga yali musiraamu nnyo yalina eddiini nnyingi nnyo ng'ayagala kumuziika mulimbo y'abasiraamu kumuliraanya abaswahaba babyemuka abakoleredde obusiraamu naye yafiira mu bbaali kitegeeza nti eddiini yali poteya eddiini tewaali lwaki omwana wa nnyoko ne kitaawo wagaana okumuziika ku ttaka ly'omusajja gwe bw'oba olina omutima omulungi ku ttaka eddene nnyo ly'olina e Masaka era gwe bw'olifa bali kuziikawo we wamuganzika mulimbo y'abasiraamu abaana bo we balifa bali baganzika abo we wamuganzika mulimbo y'abasiraamu we bali muganzika musajja wattu n'afa ebirowoozo n'afa obuyinike n'abonaabonera ku nsi kyokka ate ne mukufa ne mumwesambira ddala nga ye mwamwesamba ng'akyali ku nsi n'abeera eyo kakati enkoowe baggaddewo tebakyakkiriza kuziikayo agenda kutuukira ddala musajja wattu ng'alinga atakyaliko babe ng'alinga eyazaalibwa obwomu ye atajja kulambulwako gwe ataawaani amumanyi bagenda kulambula babyemuke bagenda kulambula basheikiria Hassan bagenda kulambula bayinusu sentamu bagenda kulambula basheibayiga naye nga ye muganda wo tasobola kulambulwa kubanga yaziikibwa mu kikungo nga masiikini ng'atayinaako waabwe bali bba abasiraamu beesalirawo nti batuziike wano kubanga eddiini yali ebanyiikadde nga tebaagala baziika eyo waabwe kubika naye musajja wattu eyafiira ne mu bbaala ataalina ddiini eri awo n'aziikibwa mu mulimbo muganda waali ku nsi atubonyaabonya ajejembukana nze nange batuweeyo ettaka tugire ngenda kuwaayo miliyoni 10 nga gwe walimma muganda wo lyatagenda kulimirako naye bufuuti nga 5 ku 6 oba 4 ku 6 n'omummako bamusimireko entaana awummulirawo n'agenda n'awummulira ku mawanga ng'empuunyuunyi ng'emmomboze nga masiikeeni kaakati naawe oli wano ojejembukana era mbu naye tukuwa attention ngenda kuwaayo miliyoni 10 lwaki tewaziguliramu muganda wo tipa eyiye magulu 10 eyiye n'ava mu kuvuga ebibaluwa gundi nfunyeyo akalimu kanzije mangu mpa ku mmotoka yo bwe kitaba ekyo n'akawanna nnyini mmotoka kubanga n'emmotoka abasinga tebaagala kuzigaba nnyini mmotoka n'akomawo n'amuwayo 20,000 ng'eddobo eryateza omulimu 10,000 ezi muganda wa Kenzo omulamba then naawe oli wano ojejembukana oyagala tukuwa attention naawe oli wano ojejembukana oyagala tukuwa attention gwe tokkirizibwa kwogera Saabakodo eyafuula muganda wa masiikini ku ttaka ly'olina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kangize kale e Masaka kuba walungi okuziika ate era naawe ogamba gye bakuzaala n'omummaka akapoloti mwe basobola okuwummuliza omubiri gwe ne mumuwaŋŋangusa ne mumutwala mulimba enkoowe nga masiikini naawe oli wano ojejembukana okiddangamu senkubuge siyaasa wewe ekitiibwa nga bwe tubadde tukikuwa nkiddamu senkubuge siyaasa wewe ekitiibwa nga bwe tubadde tukikuwa omanyi oluusi tuyayaanira obuwangaazi era oluusi Mukama n'atwala abantu abamu ku myaka emito ne tukaaba amututte ku myaka emito bannange amututte ku myaka emito abayimbi be batono nnyo abayingira emyaka 4 Mukama atera battirawo ku piiki yaabwe obulamu bwe buwoomera 3 basudde yafa ina 39 ne Stone yafa ina 39 Fire yafa ina emyaka 37 Paulo yafa ina emyaka 37 Radio yafa ina emyaka 34 ng'ensi etandi ensi ebakkiriza
ensi weesinga okubeetaagira ensi we batuusa gikunguliranga kubanga bamaze okukakasa ensi tituli b'amaanyi ng'ekisigadde kunoga bunongi n'abatwala bannange afudde muto omusajja yabonaabona nnyo basudde ewaabwe ne bamujoonyesa azze agaggawadde akubye akaggi ate agenze bannange rediyo ennunuzi y'ekika kyabwe ate agenze naye Mukama Katonda abeera n'ensonga lwaki akutwala nga bakyakwagala golowooza singa Sebatta ye yafa mu 97 ng'amanyi basudde waali akyali mulamu singa olowooza ani asinga amaanyi Sebatta ye yali badde ow'amaanyi naye omanyi lwaki si w'amaanyi mumumanyiizizza amaaso mwamuggyako ebirowoozo mulaba awangadde nnyo kyova olaba Mukama bw'akutwaliranga ku wakati mu piikiyo oluusi tokayananga kubanga wano mu Africa tutera okwoza ne tuwanika mu ttaka obuwangaazi ennyo buleeta ebyekisiru njagala okuba epikica nga Yoweri Kaguta Museveni yafa mu mwaka gwa 1996 olowooza bameka abaaliko abyamaziga bannayuganda nga nange mwendi nti tufiiriddwa omuntu kubanga yali badde agendedde mukadde ng'akyayinamu ku nsa oba singa Thomas Sankara teyafa mu mwaka gwa 1987 nga teyatigumbulwa n'awangaala ng'era kakati olunaku olwaleero y'akyali pulezidenti wa Burkina Faso bagiyite Cote d'Ivoire is it Cote d'Ivoire nga y'akyali pulezidenti wa Burkina Faso Thomas Sankara singa akyali the greatest son of Burkina Faso singa akyali the greatest son of the soil singa akyali the greatest son of the Africa oba singa yawangaala ye n'abeerawo mu buddo nga Museveni eno gwe twafiirwa gw'okimanyi nti abantu b'e Burkina Faso baali badde batendereza Museveni ffe nga bwe tutendereza Sankara baali badde beesiimisa Uganda ffe nga bwe tubeesiimisa kitegeeza singa Sankara yawangaala oba osanga ye yaali badde Museveni ate osanga singa Museveni yafiira mu budde oba osanga ye yaali badde Sankara kitegeeza okuwangaala kuno oluusi kukuleetera okwoza n'oyanika mu ttaka abaana Adamu naddala Abafrika tetumanyi kukuuma legase kuba pikica nga Ssenkubuge yafa mu mwaka gwa 2001 ng'agenda okwesimbawo kuba pulezidenti okimanyi nti yaligenze n'ekitiibwa oba singa we yawummulira okuweereza ku rediyo Simba nga yava ku bya rediyo okimanyi yalisigadde n'ekitiibwa naye osanga omwana nga talina kyali nga nze Itongwa nga stikinze mu vidiyo ya Ssenkubuge mwe yayogeredde ebyekisiru ng'ali mu kumulizoninga awutu kyokka ng'oyo omwana Yekolera Itongwa yalina respect nene eri Ssenkubuge kubanga yamuwandiikira omuzannyo gwe bayita ndiwulira ogwamuwonya okwemwankula wakati mu siriimu omukambwe ennyo naye olw'okuba nti yeefudde ekita ekitava ku ssengejjero olw'okuba yeefudde enswaswa etayanula atandise okunnyika engoye ze yayoza mu ttaka Ssenkubuge oseetinga fuulu figa buli lunaku atuvume nkiddamu Ssenkubuge oseetinga fuulu figa buli lunaku atuvume oyagala okulaga nti oli mugezi nnyo okozesa amagezi mangi nnyo obitandiikiriza mpola kifuulu figa nga kitandika okuwemula nga kitandika okwana nga waaye lekeraawo tuli ku mpewo n'enkya ne muddamu okukola ekintu kyekimu nogamba naye guno munnyo toyogera bw'otyo guno munnyo bwe kubanga ddala munnyo oli najja n'aguyiwamu obutwa enkya lwaki aba akomawo ku mpewo okuweereza oba lwaki oba omusosonkereza okwogera ebyokuwemula ate oluusi by'olaga nti gw'ovumirira lwaki oba omusika okwogera ebyokuwemula ate oluusi by'olaga nti gw'ovumirira Ssenkubuge tukulaba lekeraawo okuseetinga full figure avume his excellency Bobi Wine otherwise agamanya agakubongoka n'amala gajja kubongoka leka kwoza n'oyanika mu ttaka w'emyaka gyo ekitiibwa first of almost kulegasiyo gye walina n'amaanyi go ge walina gw'okutuula ne full figure ku programu emu ne bw'aba ayogera by'amagezi kibeera kivume ekisinga waliwo Alex Mukulu yali ku Stalensi Search ezaabukedde ng'oggyeko Irene ne bamuteerawo bajjajja abalala ng'olaba kivumo
ng'olaba kiki kivumo tebasaanidde kutuula naye ku experience gy'alina kubanga ye obukugu bw'akozesa okusala ate musibe mugenda okukozesa era ensonga temugenda kusobola kugiyingira ddi. Alex mukulu w'abeera ku pane ya talent search ayina kubaako na Joy Tabula, Selector William Ozi, Joseph Batte, mpozi nangi sinaabo. Kakati oyina okubalansinga ng'ani gwentudde naye ku pano naawe okutuula ne full figure kyali kivumu. Olw'okuba Omuganda agamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira emizeejo, naawe olw'okuba oyita ne full figure ofuuse omuwemuzi, ofuuse ekyesittaza disgusting, ofuuse ekyokwesittala eri abantu, otandise okunnyika mu ttaka engoye ze wayozesa jjiiki ate ng'ettaka ly'ozinnyikamu lirimu akadongo ka bulooka mwe bakubira bulooka nga lazima tezisobola kuddamu kunnyirira. Enswera ensiru gye baziika n'omulambo naggambako gye buvuddeko ti Bugingo wamusooka okufuna erinnya, Bugingo wamusooka okufuna ettutumu, lwaki okkiriza okuuma eriri eryakiyita mu luggya olekere gasseyo eri gye wakolera ng'owandiika ndiwulira n'ekigenyaagenya Haji Bumaali atasasula booda omusanyusa waffe ggwe era omusomesa waffe ggwe okkirize ofe ne Bugingo. Tobeera nswera eri royo. Omanye enswera yo erowooza nti ebeera royo bwegendera ku mulambo kyokka ng'ate enswera eyo ebeera nsiru kubanga babeera bagenda giziika n'omulambo. Totwesiriwalizaako, totwewuttaalizaako, w'emyaka gy'ekitiibwa, otherwise ogenza okulippira ekintu kino kye bayita NRA ng'eri mu ssaawa zaayo za kawungeezi ng'enjuba yaayo egenda kugwa, togenda kujoota kiwera. Kakati waali eyigirizza nnyo n'okozesa enkola y'okukwana enjuba eri mu kumeruka. Itongwa Yekolera ge gyange.